Bakozesa bwa looni ngenda kujjawo ssente za looni okulaba nga nsasula looni obwana bwange tebunnalya kwenda banga mutuna ofunira obusente bw'abaana bano. Abasuubuzi abakolera mu Town Council y'Nkokonjeru bawanjagidde Town Council eno ebafunire balaga ku baana badde bakolera mu ngeri y'okweyeeya bugenza okukyanga emidaala gyabwe Town Council egisenzeewo ng'ate egimu egitaddeko amakufulu wamu n'essiiru. Abasuubuzi bano babadde basalawo okuteeka konteyina zaabwe wamu n'emidaala emirala ku mbalaza z'ebizimbe eziyita streets olw'ensonga ez'enjawulo ezabalemesa okuyingira munda mu katale. Ne batugamba mukuŋŋaane tulabe ekyo ensonga egenda mu maaso ku by'okukolera wano ku nguudo. Naye kakati obuyimba bwaffe bonna abamu babusudde, abalala babusudde eri tugenza okukeera nga babusudde batuteereddeko bisibe kati tugenda kukola tutya. Okusinziira ku bamu ku basuubuzi be twogeddeko nabo balaze okutya olw'ebintu byabwe byasibiddwa munda mu buyumba buno ng'ate n'ebimu bivunda wamu n'ebirala nga bagamba nti Town Council eno yandisoose kubategeezaako. Nasaba kanso ne mbagamba basooke batereeza akatale bategeere ensonga lwaki abantu kibaganya okuyingira mu katale tekalina access ku sayidi eri endala eya Tukole eno. Era ne mbawa n'example lwaki akatale sayidi zeno kasobodde okubeera akalungi era n'abantu okukettanira kubanga ko kalina geeti engazi abantu be bayitira naye sayidi zeetu teriyo geeti. Basaba Town Council eggulewo obumu ku buyumba bwabwe bwe yataddeko ssiiru n'amakufulu kuba munda mu katale ka Nkokonjeru Central Market gye babasindiikiriza okugenda akatale tekalina kabuyonjo. Bantunda nnyaanya bantunda matooke nze ntunda matooke gaaganuwa naye omudaala gwange guugwo awo baagumenye ebirala bibino nabitadde wano ku lubalaza we mbitundira. Dala yaffe baagimenya ate nawe tuli tawulira nawe gyalabakasasire atugagenda mu katale tewali toyi akatale kali ku liizi batusobedde tukole tutya. Amagi gaakuba ng'akola Rolex be galeeta kasasiro naye bw'ogabana bw'asasula ssente z'asasule asasudde nnusu 10 a week. That is 100 shillings per day. Oluvannyuma tusobodde okutuukako munda mu katale kano akoogerwako era gye baagala okuzza abantu bano abagobeddwa okulaba embeera gye kafaananamu kyokka tekalabika bulungi nga keetaaga okuddaabiriza wabula ssentebe w'akatale kano Musisi Henry akatulambuzza era mu kwogerako naye asambaza ebyogerwa abasuubuzi ti Town Council teyabalabula n'ategeeza nti abasuubuzi bano baalabulwa dda emyaka 2 egiyise. Mu kaseera kano ebifo bingi nnyo akatale tuwulire mu ngeri emu asambaza ebyogerwa ng'akatale kaabwe bwe kataliiko kabuyonjo nti si bituufu n'atubuulira nti buli kimu mu katale kano kiri ttereere nga nnyindo ya nte. Obeera n'akatale bwe kati okufanga bwe kati tulagawo tetulina gye tulagala ekyo kizibu nnyo byonna bye byogere abantu. Wabula oluvannyuma tusobodde okunoonya ku Town Clerk wa Nkokonjeru Town Council Kawuma Robert era ku lukomo lw'essimu atubulidde ekituufu yalagidde emidaala gino gisibweko amakufulu wamu n'essiiru kubanga ekikolwa kino kyayisibwa kanso yennyini gye buvuddeko. Buli wamu ku maduuka wawa ku miryango eno tetukola. Tegeeza abantu bonna oba omanyi otunda emmere otunda ebintu ng'ennyaanya wena tukolera mu katale ka Central Market kakyalina emidaala esobola okubeeramu abantu bonna abasobola era emyaka egyo ebiri giyise tulaga n'okulaga wa abantu abatunda ebitunga n'enyiina abatunda capati bwe balina okubeera. Mu ngeri emu alabudde bannannyini buyumba obwassiddwako seero obutatawaana kuziggyako kuba bandyetyabira akalimu buuka era bano n'abawagabwa okugenda ew'omutesiteesi w'ekibuga Nkokonjeru abalambike mu nzirukanya yaabwe ey'emirimu entuufu. Ebizibu bingi ebifumbekedde mu butale wamu n'abasuubuzi si ba Nkokonjeru bokka wabula gye biggweera ng'emabega waakyo era abakiri emabega era nga bwe bakipikamu omuliro.